Mwinamba lamusizza ze chairman wa Bakadogo Sgt Gita Musoke eyandibadde brigadier oba major general naye ndowooza mukimanyi nga bwe twava mu nsiko ffenna abalwanyi tweyita baafande ku level yaffe tuli ku level buli muntu yalwana mu nsiko tweteeke mu level ey'aba general kubanga emyaka gye twakola ne bannaffe abazze jjo mu 2025 nga bo banyumiddwa kubanga basanze foundation nga nywevu kubanga foundation gye twakola singa twagikola nga eriregerege nga twakola byaffe wamanyi bwoyo ky'amataffaali wabeera bayita ebikonwa singa omusingi gwe twajja e Luweero gwali gwa bikonwa singa ndowooza gavumenti eno yagenda dda singa gavumenti eno yabeeramu kudita nga bw'olaba Amini nga bw'olaba Lutwa bwe yajjako Obote nga bw'olaba Amini bwe yajjako Obote kitegeeza ki kwegamba ejje lya Amini oba ery'Obote wano lyali lya musiba byayi kubanga Amini ataasoma n'ajjako Obote yasoma n'olaba Lutwa ataasoma n'ajjako Obote yasoma wateeka okubanga ate bonna abaneiba kiringa nga abayiru n'abayima olidde baneiba bali biyiru simanyi balimi bano bayima balunzi kati ndowooza olaba naye ne baba nga balyaŋŋana n'osanga omuyima tayagala muyiru olidde n'olaba obanga omuganda nga tayagala ate musoga ate ffenna tuli baneiba kubanga kati bw'olaba Jjinja wali it is just a crossing border Kiyira yatwawula ono Buganda bali basoga kati n'olaba nga tetulyaŋŋana ate abasoga ate balina envunza ate abaganda ate tulina ebiku tulina enkukunyi kwegamba ebya kisiru n'olwekyo mukimanyi bulungi nti omusingi gwe twazimba gwe gutuusiza President Museveni kulaba nti nno afuze emyaka 4 yajja wano okufuga nga tumuleeta n'asigala enabbingo ffe ne tuyingira kampani tuwamba barracks zonna ng'alina emyaka 42 ku myaka 42 ayongeddeko emyaka ameka kubanga kati yakuzizza emyaka 8 bw'aba yanga ajja nga alina 42 years ayongeddeko 38 oba kale 40 no problem on that kati bakuzizza olunaku mwalulabye e Luweero gye yalwanira naye nga n'abamu ba veteran tebatambuza niigiina olidde naye yazze asanyuse bannaluweero era twamulaba ne tugamba yes naye nga ffe abaalwana kadi tetuyina zimutuusa zigenda kawumu naffe tulye ku bifettefette kubanga mu maka gaffe tusobola kubirya ffe twasalawo tulye mukenene okubunga bwa mwogo n'olwekyo bannange mwenna nga nze Gita Musoke pirikapirika yalamu omulamwa yakoleza omulamwa okulaba nti embeera gye tulimu mbi ffe nga abaleeta gavumenti bannaffe abamu beeyagala era balaba nga gavumenti etambula naye ffe tulaba nti gavumenti etambula lwaki kubanga tetwandibadde mu mbeera gye tulimu n'abaana baffe ne bakyala baffe abaana baffe ne batasoma olidde singa twatuuka wano ne bagamba no abaana abo bonna bavudde mu nsiko State House ebe sponsored okusinga okusponsoringa batumwebaze bakibuule bansereko olidde n'abala bonna mulimu n'ebendaba mu poliisi nga State House yabawa sponsorship kubanga baana beeka olidde kakati ffe naffe twandibadde nga abaana baffe bandibadde nga abayita mu Uweso mama Janet yali akulira eyali emasuliita eyali ekapeke eyaliwo abazungu bebajjanga wano nga bagamba bano ba orphans b'e Luweero kati omugaati gwaffe ne gulubanga gwafa bwe gutyo abaana baffe ne batasoma kiruma okulaba ng'ogwe tewasoma ne bakujja mu ssomero ne bakutwala mu nsiko kubanga ebintu bingi mu abalwanyi bye mutya okwogera kkiriza nayingira mu nsiko nga seeyagalidde nayingira mu nsiko olw'embeera kubanga ekitundu kyonna kyali kisaliddwako abayeekera abava mu gavumenti y'Obote ne baagala balwanyisa Obote oyita kulimba nga nti nno mwayingira okubeera abayeekera nga mwagala oyita gamba nga nti wali mu Luweero ng'ogenda kuyingira amagye lwaki tiwagenda bombo n'okola application n'oyingira amagye g'Obote oba wali oyagala amagye olidde abantu abayingira mu bitundu byewaffe batuleetera okulaba nti tuyingidde obuyeekera n'enjogera gye bayogeramu nti tujjako Obote omulango omukyoli oluvannyuma ebintu ne bikyuka mbu ate bakomyawo kabaka ebintu ate ne bikyuka nti ate simanyi Lule afudde yali nannyini kibiina era batuwamba Ssemwogere ebintu byali bingi okulaba nti twatuuka mu buyinza ebintu bw'olaba ebintu ebyatugambwanga mu nsiko yali twali baana bato obulimba bwali bungi naye nga bali balina missoni yaabwe okulaba nti batuuka mu gavumenti era olaba bonna bali bulungi
abantu bonna betwali nabo teryali bubi daba afande Kihande daba afande Kasaka daba afande Fred Mwisige daba afande Kaindo Tafire dika afande Jimo Mwezi bafande Sale ani ali obubi akati atefa abali abalwanyi ababolezanga engoye ababafumbiranga emmere ababasomberanga emmere okuva kanzira katale ka mmese wakatwe kanjiri olidi kusaazi no fe tugenda tufukamire ku gate naye nga abatugoba bankojo bazze mu magye 9 ya kugoba olidde munonyereze mulabe olidde bwogenda asimanyi mu office yani akugoba aze 12 tojja kumulaba gwo omuntu yaleta government nosanga omuntu nagamba ina appointment kati nze mbe na appointment okulaba omukulu kuki bwo mulinda wali ku motoka ye abasikale bagala kukuba nkokola bakuba bigala bya mundu azifu ogenda kutachi kati ntuba nti tulinga abalowooza nti government ate mulimu obuyekero obulala mulimu abalabe mulimu bakonyi naye nga gwaleta government omukulu oyo omwetaga akumayire ekizibu kyo ne bakuba bigala bya mundu gwe omukulu n'omukulu naye n'azimba n'abeeranga sekoko ngalaba ddadda gwe wabaleta mu buyinza bazze balaba gamba natena wuyo nani uwuliriza ekizibu ky'omuntu ba office baganya okulaba gwe omukulu uwuliriza nti oto oyo ayagala ki ndi afani n'ekizibu kyange bwe kino omwana yange tasoma naye nyamba emitwalo 5 mwana agenda asome eno government fe twagireeta tebaagala kubiwuliriza bagambe that is nonsense bwe mwayita government ne mukola ki abakulu abamugana obiraba ogera nonsense mbu fe twatta abantu eruweero fa NRA naye kati NRA enamba gyayina resistance officer yagijjawa ani yagimuwa bwe tubanga twatta abantu eriwe kitegeeza le Museveni yatta abantu eruweero n'olwekyo ensonga endeesezza muba temukyampulira essimu yange yagwa naye mukama nanyamba nenfunayo essimu endala ekintu ekindeesezza okujja ku mulamwa lwa Sunday bufuna amalo eddoboozi lyange ate muli usaasanye buli wamu ba veteran wa buli wamu yensonga ya mulwanyi munnaffe afande Kiyengo okulaba nga yatugenzeeko era yaziikiddwa ku kyalo kyewaabwe naye tuddeyo emabega bwe tuba nti nno structure ya UPDF bateekamu veteran affairs tulina minister ava mu West Nile tulina ba brigadier bya balema abantu abatali mu nsiko tulina bafane musinguzi gwe twasanga mu government yo yali mu Obote ndoza mutunule veteran affairs abagikulira tulina General Tema yali mu government yo Obote be bakulira veteran affairs ekitali kibi kubanga president ibe yalonda naye ndowooza ba veteran njala tukanula amaaso tujjeyo enjala mutegeere nti nno eyo ministry gye baatuwa yaffe bwebanga yaffe efune ensawo basse ekyo tuwandikire parliament ebintu bigende wa president bateekewo ensawo y'aba veteran singa veteran yafa ki ekimuweebwa singa veteran yafa aziikibwa atya kubanga bw'olaba nti nno kwa ebintu birimu obulimba bw'ogamba nti reserve force twandibadde tulina uniform eyaffe eraga nti abo veteran ne bwe tuba tufoleninze oba tusinkanye wa oba mu kisaawe kyawa nga tuwulirize message etuzimba tuwulirize message twetaaga ki emundu zaabwe bazisigaze naye tulina okuba nti nno singa munnaffe afa twekolemu omulimu tumuziise tutya arrangement y'okuziika yaffe si ya UPDF eri mu government tetugenda kubba ezo emundu ezo zaali zaffe ffe twazireeta nakasongola ffe twamukuuma okulaba nti akola emundu eyo factory yaffe kubanga ebyo byonna bina baatugamba byengera byaffe mapato ya kwetu mnaona tunajenga bijengo nakasongola ya kutengeza vifaa babitugambanga naye tufunyemu ki munnaffe bwafa tumanyi parade z'okuziika ffe twazikolanga tumanyi guard of honor tumanyi biki ne president abenga atukyalira tumubuuze ebibuuzo byaffe botema bebenga batukyalira bebateekawo okulira bali bizaavu n'olwekyo nze Gita bintu majja gano ngakuliddemu manye ebintu bingi olidde yate tetwasoma naye tumanye ebintu bingi abantu baleme kugamba nti mwaite mwasoma mwabeeruweero katukoze ejje lyabasomye no nze sirabangayo AK47 eyogera luzungu emundu eyogera ennimi 2 yes or no olidde kuba essasi limu kuba rapid single rapid kati single nakyo kikulema twasoma P1 twakwata obuti 10 bwaweranga lumu bwakwatanga kamukamu olidde kati okuteka just safe no bikula safe akabati no gamba lino rapid eno single nakyo kikulema
kati oli ali betusirwaza amagesi kusoma kogera luzungu kati twava mu nsonga tukozesa luzungu tetwatuka Kampala fa bayina ensekere n'enviri eziringanga eza konyi tetwatuka Kampala niyo munagamba nti bwe temwasoma mwabere expired ani yaga nti n'omujasa abere expired isimanyi omuyekera omuyekera alina okufa myaka 10 n'ofera paka ino regime okuteera nga bonna bakayinda otafide bafudde bakajimu mu mwezi ba genocide group yonna yava mu nsiko ng'efudde obuyekera lubujoga naffe tufe tugwewo eggwanga libeeremu kati bano ba training aba batamanyi kigenda maaso mbusimanyi UPDF aba educated biki kati fe obutasoma yali ki tetwasoma tetwagenda mu kadogo okusoma n'olwekyo ensonga enjogeza bino byonna tetulina kisa kubyetwogera tujja kubyogera abantu baloze busungu si busungu mbeera abaana baffe tebasomye bakyala baffe babonaabona tetulina capital omuntu awumudde va kuziri banki zino eziwumula kati ezifuna simanyi miliyoni simanyi ya 3 simanyi 2 pension simanyi mitwalo wa 12 biki nabiri tegamala kubanga nyumba gyosulamu gyopangisa ya mitwalo 2 kati ofuna 2 kati ogenda kulyaki ogenda kulya mayinja olide veteran ya Rwanda mu nsiko tuberenge ensi za Nigeria tuberenge ensi kubanga buli kimu ndabekwasa nnyo manyi ensi zebweru ensi bweti ekula bweti tulina okuba bwetuti simanyi biki kati naffe ba veteran omujasi yani badafuna kakadde kamu buli mwezi nasologera mu banka naje obukadde asale bawuza PDM simanyi ekyo ekida kyonka simanyi ekyenda kyonka simanyi biki ebyo byabwe babikolenga baba civilian fe tuli majega gwanga tuli professional soldiers olide Kasinji yabagamba muri tayalinga abantu naye bali tayiringa muri tayalinga abantu be bava mu barracks balagawa era ani yali afuddeyo gamba njala obuuze otema amanyi ba veteran abali buli gombolola era abalambula nagalero ngenda nangabo enchanja kuba gombe lulinja kuba katale ka mmese lulinja kuba katagwe alambule kuba veteran yabo otema yakikoze amafuta bwagafuna oyinza n'ogasanga nga bagatunda wali mu gafu wali ekitintale naye ngalaga nti ye reserve commander general atuma driver geno ye drum gendo gitunde yenga agenda kutwalira nteze eddagala president ze yamuwa natuko kuwa otemente naye fa abaana abamubererawo ne tusula mu bitogo ne tumwensekere ku lwa mu7 terina mwana n'omugwe yali awadde ente nagamba bannange ekisozi ni naye ente emitwalo 5 njagala abaana bange abasigadde buli muntu muwente 2 president yakikole naye wele creation abana babazimbisa ebiyumba n'embuzi tebabawa n'ente tebawa n'endiga tebabawa ne bazimba ebiyumba bagenda bawaki inte ne batafuna naye ngotaddemu akasente mbuwelese creation bali wali bafuna sente milioni 4 n'omusala omuntu ali milioni 18 kati oyo oli mwenkanaddi nenga mwali mwenna mu nsiko n'omuntu kako mugamba afani mpa emitwalo 10 abanamba Gita tewali sente Gita amajega akulema gannema obuyekera ngate bwannema kuchoka maje nabuyekera kyali kisinga okubeero kibi n'olwekyo afande otema olina okwekuba mu torch oli general naye muleme kulowooza nti fete tulaba buchamu bwe mukola gende wa president omugambe njali zaavu yange ebeere bweti tulina okuba n'ensawo yaffe yaba veterani Kiyengo yafudde ensonyi okuzika Kiyengo bandi bali bamuzika ngambwa let me tell you that Kiyengo bamuziise ensonyi Kanyankole wano yafa nsonyi bakopolo bebasitwa Kanyankole brigade ya imagine yadde yakola ensobi naye omuntu bwafa osonyiwa olidde Kiyengo yesi yatukuba naye yali asave defending government ye yali mu buyinza fe twali mu nsiko tetwalina constitution ebintu byaffe byali bya kitujju twali batujju kutuga kukuba abantu bukumbi kujja mu bantu maaso kubocha bidomola fe abaya muyekera omuyekere byo byakola kubanga akola ebintu ebinamusobozesa okutuka mu buyinza n'abantu basobola okugamba nti yes katudde ku side y'abayekera be bategeera tuleka amajege gwanga omuyekera akola ebintu ebino na government asobola okutuka mu buyinza alina ye bwatuka mu buyinza ate naye nga byakola waliwo ebintu ebimu ebikolebwa nogayi bano bantu abava mu nsiko abaleeta emirembe bakola bino era complain weziri nzimu nyina aliko mu safe house bantu challenge ngalo zange bazimenya president mu7 akimanyi bansibe emigwa president mu7 akimanyi nabeera mu safe house president mu7 akimanyi nenka kuki oyogera corruption bwani ayogera ku corruption lwacho kwata kulusanyira lw'abakulu ani mukulu ani mwana muto gwo mukulu ogenda mu toilet ki tositama opamo oyimiridde n'olwekyo nja kutegeeza bannange Kiyengo yaziikiddwa
nalabya abasitudde omulambo basirikale ba wansi basitula meja kakati ffe ba veterans ebirowoozo byange buli muntu afa oba lieutenant tukole ebintu uniform nga babirina okubeera veteran kitegeeza nti ovudde ku structure y'amagye lieutenant afudde ba lieutenant basitula omulambo tuziike tube ne uniform batukole uniform bwe batebasobola tukola uniform batugambe ffe twegulire amajoola tukole uniform yaffe yaba reserve abatunga engoye webali oba ya bulaka oba ya bimulimuli oba ya yaki twekole uniform yaffe yaba veteran oba otema alemeddwa iyo department ministry nambe ina sente kati defense efuna trillion mmeka kati njalo ngambe nti veteran affairs otema bamuwe sensako bwetu kuba budget era zikola kino abana babalwanyi tebasoma olidde twandibadde tulina sake yaffe eba veteran wogera nojja sente tekutali ku musingo tekuli interest nogera nojja bukadde butano nogera nokola nolunda enkoko ne bakuwoleza welese creation kiche yambe ba veteran ne bolaba president nataka wewe welese creation eyambe ba veteran bange eyamba bani iyo nejjudde mba officers abatabali mu service ne baba awumudde asigala akola muri kati ffe president Mu7 alinganga abantu be yasaddaka yatwalanga tuli mu sikobana bato kusazo tuli myaka 5 mu 2 5 mu 4 5 mu 3 kichi asubya tukole mu nsi muno encha tugenda kufanga Kiyengo bakwatibwa ensonyi kubanga badde simanyi reserve commander mpiji mpenja bikigomba bichi ne baleeta obumundu bwabwe ne bakuba wali olidde Kiyengo agenze president aweleza milioni 2 zaguza omuchere ne zigula cabbage ne zigula n'emboga n'ebijanjala biri mu kawukuumi ne tulya zaweddewo lwaki naye tebatekawo milioni 5 ngaza baba balonda bakola ki tufe kubino byagamba nti general simanyi bichi bajejo dongo basoma ne Kiyengo bandi badde bali wali parliament yandi badde ganezika Kiyengo yakola omusajja ninde mu pistol kusayagala enseberemu emirembe naye olaba tainalwa ani ajjukirwa byakola he was a captain naye yali mu pistol ke Nairobi eyo ligase yali yagala emirembe jidde mu Uganda nolwekyo nja kutegeeza barwanyi bannange mwe muli emusirise temwagala kwogera muwoza bajja kutta drone zijja kuchima yes zikuchima ku kituufu olidde twali mu nsuko president Mu7 yatusaddaka eje emyaka 5 jalinga myaka 10 eje emyaka 5 ejensuko jiringanga bolaba nti jamaze mu buyinza kitegeeza ki twaita mu mbeera ey'obugubi gendo buze genosale gendo buze kaindo tafire gendo buze ani yayina ndawe yanga ina ndawe ya 2 zili awo basatu bakaindo tafire bemulaba bageze mbuto bajimu mwezi ani yayina bonna andawe yajiava naye mu police okudduka ayingire enskoji yali mu ne jamu n'ebituli twana abanga fenna ku bitogo nga buli omwanyi gansekere no mugamba afande kiki ngoli ku ndongo nti munayo buntu buliyo ne bundya olidde ku sawa zino tebakyagala kutulaba bali motoka za tinted motoka za milioni 8 esazo ne bwagamba agenda kulambula nteze rukungiri agenda ne bwagamba nti agenda Rutoma agenda babulati lwamina baba basitulanga sente twanyaga sente kayunga bani abazitulanga saba baguma saba bibulati lwamina ne babetise box bya sente bone bagaggawala tutuse mu buyinza olidde sente bazifunye bafunye amayumba bakoze batye bagaggawadde nolwekyo njala kubategeeza bannange banna Uganda bannange ba Uganda ni ba veteran abalwana olidde mulime kulowooza nti nno tujja kufanga embwa olidde ofe odde ku kyalo onoonye muwogo onoonye obuwunga tulina okuba n'ensawo eyaffe veteran bwafa kyekitandikirwako obunga bulinawe buva ebijanjalo bulinawe biva omuchere gulinawe naffe tuzike bannaffe ng'abalabe babazika bajika bazibaka balonda bakazini bani wano kazini omukazi yamukuba enkumbi bamuwa milioni 5 mama Feibe simanyi mukyala Feibe ninga bagagga wanani ayina hoteli Margarita eyekasese kyoga muvaamu sente mmeka bambadde babo bonna balina zi hoteli ekasese zivaamu sente mmeka bannange tulina okuba focused ba veteran mu sima ba tabola asima ibo walusimbye mwabadda ku radio ni bamweru abogeranga ebyalani nenga mwogera nonsense mwogera ebintu ebizimba veteran tulina okwekolamu omulimu olidde oguna tutwala maaso tulina okuba ne
muleme kweteekamu nti bano simanyi bano ba veteran begundi simanyi bano biki muve mu bino ebyafedde mu UFMNRA tubeere omuntu omwaze uniform twogeredde obwozi lumu twetaaga otema tumubuuze lwaki nawulira tukyanoonya ssente olidde Lulika lyango yafana enkubira abakola mu veteran bakyanoonya ssente omanyi ba veteran bafa kati mweziike abantu beyo mu byalo babaziike batuziika nga mbizi nga mbwa please oba tulina okuba ne representative mu parliament oba veteran tujja mulonda atukiikira mu parliament si bantu bali mu service mbw ate bakiikira ba veteran olidde office ya ba veteran weri wali ku prime minister's office yandibadde ngeri mu party bajasa bali mu UPDF olidde neberamu ne party wa veterans kubanga ffe tumanyi bannaffe tumanyi fayiro za bannaffe naye namba notukali omuntu fayiro mbwe namba ate omuntu yomulala yagitwala ate nawumula lwaki nawumula ne namba yange ate nemugamba ate namba erina omuntu omulala ate namba asimanyi ya omufu yafadda kati omuntu ngoyo lwaki simufukira mukamwa enamba yange bwate simanyi waliwo agirina mu service enamba zonna bazibba kubanga bagala balabe n'ennamba ento babawezi general babawezi brigadier babawezi kano omuntu nabbe ennamba y'omuntu yasooka mu nsiko omubuuza wajja ddi maje 2,000 n'ennamba wagijjawa nti bagimpa ani yagikuwa factory olinganga eryato lyekalangala nze Gita leka mbabulire obuyeekera bwayirona future yaffe obuyeekera bwajjako eddembe lyaffe. It was just a violation of our rights. Otwala mu nsiko nga tuli baana bato ne tutakubera compensated. Bana basajja bwe twatuuka balida baffe twatuuka Masaka twatuuka balukolanga looting ne bagga twajjano nga bagagga bamba inazi benzi mu nsiko waliyo ekyo factory ya benzi olidde abantu bajjano nga bevuga twatuuke Masaka abantu batukule motoka ezaali zigende Rwanda zone emwanyi jukire ebyuma by'emwanyi gende kinoni gende Masaka awawaabo akakanda ke mulaba kabudala akaberanga n'afande ddiba oyo musajja alina ekyuma ky'emwanyi emwanyi zonna zabbibwa ne zitundibwa Tanzania nezigende Rwanda abakulu twajjano bonna nga bagagga balina ssente bakoze routing e Masaka bagagga ffe twabaki okujjako okulutinga biscuit ne sweet olidde ne tulwana entalo ne batusuubiza okusoma njagala ngambe nti bakadogo abaasoma mu Kadogo bameka bali obulungi olaba Lukundo bandagize ba Kalihora olidde olidde ba Mugabe be bali mu finance era bo beerondamu ngabbo bana beeka nete mubula abamuli amuza bakadogo basoma era labagundi ali bulungi labagundi simanyi ali bulungi olidde nogende wajje no sale enkojo nagamba tojja kulaba afande nkojo wali ludda wakola ki nkojo olidde wajja ne biwo mu maje kati sebo oli wali wesiga bizigo oyina zi pick up oyina emizigo oyina apartment nkojo obadde wano ng'oli pemaster wa kopolo oli opekiraka wa Mayombo kati sebo oli wasale wali oyambadde kano nkojo yambadde kano ku kiyimbo era wali oluwanye tojja kulaba Gita tojja kulaba afande sale ali busy toyina appointment nkojo naye bannange olidde kwegamba ku buchayi ne mwongerako obuchayi olidde nkojo njalo ngamba omwana wa asomerawo omwana we oyinza kuba asomera milioni 2-3 nkojo naye nga nkojo wakola ki lwaki tubeera nga tukaaba no omukulu n'omugamba nyamba nakuwa emitwalo 10 nakuwa 2 kati 2 gakuyambe ekyo orientinga ennyumba ya mitwalo 10 abaana tebasoma school fees mitwalo 4-3 naye nagamba I don't have money naye balina sente mufakyo gamba nti Gita ngenda kuwa obukadde 5 ogenda okole obeerewo oli tulabe nkubuuze sente ze nakuwa zakola kizaafa zitya naye omuntu akuwa emitwalo 5 akuwa emitwalo 10 imagine veteran tulina okuba n'ensawo eyaffe veteran tulina okuteekawo oba ku meetinga president atubuulire yadde twava mu majeego sebo amajeego agonga resistance ame sebo tubalibwawa watujja maje tufe oba pension je tufuna iyo pension singa bagikola dda ne bagiri new winga omuntu alina kufuna pension tofuna mitwalo 7 mitwalo 6-8 mbojja kufuna iyo pension mpaka lwolifa hii mitwalo 9 nina abaana 6 twazaala abaana lwaki twazaala abaana nga tuli baana bato olidde kakati abaana bakuze
abaana batubuuza ddala mwalwanira kyolina abaana 6 kati ba veteran betube abantu 15 bamutwalo tulina buli mwe abaana 6 aba abaana basingana amagye ga President Museveni obungi. What do you expect in the future? Abaana bw'abajaasi n'olwekyo gye n'otema olina omugugu munene nnyo okumatiza ba veteran nti ku trillion zebawa defense olinako trillion 3 trillion 3 ezo zikola mulimu ki ku ba veteran olide mulimu ebyo tutekawo saako simanyi saako agriculture simwe mutulimira buli veteran yokuba n'eyikaze y'ettaka nga 2 buli veteran yokulima musiri gwa mwoga agutunde season bakasoli oba ki naye mututerewo ensako wetujja ssente twakolerera eggwanga naye abantu netwekubagiza. Lwaki twagenda mu buyeekera? Lwaki Museveni yajja e Luweero? Lwaki yakola buyeekera waabwe lwakitula ne banywa amata n'amaliba g'ente naki? Era amaliba ge twali agaali gaffe g'e Luweero. Njala ng'ambe nti nno wano mwagera n'ensawo za ssente ezaagulanga ente. Ente zaali zaffe bazadde baffe. Olidde Kaboyo n'agamba n'okulwana temwalwana sibayi Museveni yalwana yekka. Gwe Kaboyo wali Swedeni ng'oli ku Blue Band na pizza na biki. Kati oyogera nonsense wano anti temwalwana temwina na mpisa ba veteran temwina mpisa. Wulira bi imagine n'ogamba obonkwate ekikongoliro nkimukube mu maaso. Tuyina obulumi President Museveni oba akatambika n'okawulira kawulire tuyina obulumi. Bannaffe bafa bubi. Afande mwanje be muweereza kubanga baganda bannaffe gendo oyogere Ssekiranda anti yafudde muganda munno. Kawagga gendo oyogere anti yafudde muganda munnamwe. Kawagga gendo oyogere. Kimbowa gendo oyogere. Kabuye gendo oyogere anti yafudde muganda munnamwe. Naye nga muganda wamwe kuki kike mulekedde family. Lwaki twekubagiza ffe twalwana twekubagiza n'abaana baffe beekubagiza bakazi baffe beekubagiza. Imagine bannaye ba veteran mu bikuka amaaso mwawerekera anti ekintu tekyali kyammwe kyali kyabalaalo kyali kyabanankole mwe mwali madaala mwali bisiimuula Siviani n'akugirega ng'olaba nti mwawerekera ekintu kyabanankole banankole. Lwaki twakuba abacholi? Lwaki twakuba abalango? Because of such habits. Government ya balango, government ya bacholi, Nairo Masoni, Range Rovers zonna bacholi. Omuntu omulaba muddugavu amannyo gokka gemeeru. Ne kati bano bo batulagira ddala nti nno mmwe mwali useless. Temwina kyemuche omuntu agamba kati omukyalo okola ki? Munnaye ndiye yafaana enjo kya buloka naye n'enku sirina. Kankwe najewa najjamu emitwalo 5. Emitwalo 5 gigula forward yenku. Kumanyira na kujoga. Veteran muveyo tugulewo amaaso bwe tuba tukuba tumachinga paka Ntebe Museveni atutomere ne convoy ye batukuba amasasi tuffe tugwewo. Ne batu paka nga tu present our rights. Obote matayagala feba veteran twerondyemu omuntu agenda tukiikira nga head veterans aba officer we bali bakano. Sikuleta otemago twakwatanga prison of war akwire ba veteran bujozi kutujoga na kutunyoma. Bwagende eggulu helicopter wano president yamuwa ente 200 otema naye ng'otema yakola ki? Njalo mbwire from 86 otema alwanyewa. Transport lorezo naye wankoko bazibba balaboroti simanyi baani bakakka bagenda yingini zonna bazitunda ne bagaggawala. Gende seso labe kaka hoteli gyayina. Juzi bamutadde mu yiso sente bazibbye. Olidde naye otema kuva 86 yakola ki? Ba veteran twerondemu omuntu agenda tukiikirira. Bwe kiba bwe kityo tu presenting ebintu byaffe mu parliament nga ba veterans batulyaza amaanya twakolera bwerere. Olida that's my issue. Olidde nze Gita nina reasoninga tetwandibadde bwe tuti abaana baffe bandibadde basomesebwa ne government. Buli mwana wa veteran buli mwana w'omulwanyi we Luweero baana bana omu abeera oya omu abeera doctor omu abeera simanyi muvuzi wa nnyonyi omu abeera ki. Yes kati nze veteran ntuulaawo nindeka sukaali nindeka kiro k'ennyama naye twetaguza lujjo. N'olwekyo Gita sigenda kusirika. Olidde sina kyendi sogera nga Kibati I'm talking as a general kubanga nalwana naleta government nalwana entalo natwala Kagame natwala Kabira nalwana entalo za munozani. Olidde abantu bali bulungi betwakwatanga ba prison of war esano ebatufuga ffe tuliriddawa
Lwaki twabera skipped from the list of the army? Lwekyo munamba lamusiza buli afuna akatambi kano akasharing w'emirundi 10 w'emirundi 10 awe munne. This is the voice of Sgt Gita Kadogo, child soldier of NRA, who was abducted into the rebel activities in Luweero. Thank you very much. Good Sunday, long live, but we have to be focused and let us open our eyes. Enamba yange 070 522 200 070 chairman wa child soldiers mu Uganda abalwanirira justice, true justice. Kati ngaseeko ne ba veterans abali abebase abalowooza nti mujja kwekubagiza Museveni abasange ewammwe. Tulina okuyimuka, tulina okudemandinga for our rights. Thank you very much. Nkubagiza nnyo family ya Fande Kiyengo ne ba veteran abala bayita mu kusomozebwa kubonaabona abalwadde ababonaabona abali mu mbeera embi atalina na kyakulya olugyeyo ka pension emitwalo 7 ne giggwawo n'asigala yala kuba atalina waddukira. Tulina okuba n'ensawo eyaffe yaba veteran nga UPDF bweyina wazalendo. Tulina okuba n'ekifo ekyaffe ssente zaffe batwerewo trillion 2 z'aba veteran. Ngende neewole ngende nkola ebyange, nunde enkoko, nunde embaata, nunde busolo bw'eggwanga. Bwana Duli muleme tukusiriwaza ffe twayita government tulina okuyimira strong. Muleme kwekubagiza ati ate bweyita ojoko simanyi ate simanyi basimiso pono kyaka simanyi oluso as naffe tuli bweyita ojoko, naffe tuli basimiso pono kyaka, naffe tuli bogole, naffe tuli bakiyengo, naffe tulina okuyimirira. We have to leave a legacy. Muleme kubeera nga Justin Gita bajja mutta, Gita bajja musiba. Kati onsibira ki naawe nkyogenda kuba veteran, naawe nkyogenda kuva maje. Abo nabe mulaba abali saazi na panka Land Cruiser nti amaje bagenda galeka. Bakinalwa amaje bagenda galeka. Bamwanje amaje bagenda galeka. Wali omanyi ti gundi afande koleta ajja kuba bweru. Jora muguma ajja kuba bweru. Baguti baluwa, bojala baluwa. Olide. Bakidega baluwa. Olide. Ojala twamukwata Masaka, captain, afulumye brigadier. Gwe twakwata hapana uwa mimi do, hapana mwaga damu watoto, hakuna do, hapana piga lichachi do. Ageze brigadier na agenda ne wa Museveni namukwata ne mu ngalo nakwate basa ya milioni 4 namuwa prison of war. Boketa bafudde ba Major General abali batutte Masaka banaye. Let us open our eyes. We are not young. Ile twasoma twava mu nsiko nga tukomandinga mu luzungu ne tukwata government abantu abali professional fa batasoma abatali trained kubanga twali bayekera twafuuka abalwanyi experience on job, kutta bantu, kutta ba special force, kutta majego bote, kutta chibi pingamizi UC wingers. Then we became somebody. Nitukwate gwanga. Nituige emundu ezabuli kika. Lwaki tudown netwe molyanga ngonga zino busolo baito olugave. We can talk, our voice can reach anywhere and even to the president. Tomorrow, even today. Edobozi lino muliweereze ne ba general ne baani gwe funa agamba manyi afande kano gundi manyi kyali gonza manyi simanyi kawagga muweereze eddoboozi lino. Ze Gita njogedde ate kati this is a sad phase. Holiday. Eno sad phase bagita jawe ebyalema. Operation fagia kati fieka yabadi tukiyingiye komye ofieka ebiremye botema ebiremye simanyi babi kaboyo ebiremye simanyi baani tugenda ku dialogue kati veteran bwafa eyalwana bamuzika batya ensawo yaffe yaba veteran eruwa egenda mu sente meka buli budget tulina okumanya budget bwefuluma veteran tufuna billion meka eziyamba ba veteran abana baffe lwaki basoma lwaki tubeera ba failures nafe mu veteran muveemu abere prime minister, mu veteran muveemu abere minister security, mu veteran muveemu abere simanyi gugundi waliwo bifo betulina okubeeramu nesi kubeera ngambwe anti babagoba maje anti mwale mwamaje anti babawumuza. No problem. No. Retired alina okubeera
olide tulina okuba mu gavumenti gye twaleeta si kubeera mu byaleeyo kukuba bunyonyi kulya nkwale kulya nkofu. That's the main message. Veterani muleme kwebaka nnyo kubeera eyo nabaddeyo tuzika Kiyengo baveterani bonna baliyo balinga envi bucupa bwa walagi mu nsawo munaye fe abasajja twabavaako munaye bwe tunayogera bajja kututta please. Ng'abakyoli tebabatta nga Lakwena teyabatta nga Pito Taye teyabatta nga Jesus teyakutta. This is a time to talk for our rights to get true justice. Thank you very much. God bless you.